Happy Media. Sanyuka ngawulga. Ku Happy Media Uganda kwoli program ekitambula kya weekend nze omugava kubanga atukutosa kuno ku olwalero mwebale nnyo abatambula naffe mwebale nnyo subscribinga abalikinga abakomentinga kyemukola kyebbeeyi nnyo nyini ddala. Yes, agamuto mukyala Remy Sulaiman mwebale nnyo kubanga otambula naffe akadde konna nokubanga ate wala program zaffe zetubateekayo tamuzadde muzamiri webale kubaako omukulu Muwonge Vincent. Yes, webale nnyo kubeera ku ddala kusana omukyala Pase webale kubanga nawe otambula naffe akadde konna. Program ekitambula kya weekend aga nti tubeera mbankotera videos ezibatambudde ku social media okwo. Yes, nkimanyi mba mwazirabye naye tubeerako nitusobola okubanga ate tukubaganya ebirowoozo ku videos n'eno. Yes, nawe nosobola okubanga ate oteeka okuteesako mu comment section ya faawo era nkubizire okubanga ogyeyambisa. Kale tugende maaso nga tandise ne video eya Phantom 256 waliwo ka video kenalabye awo nga waliwo eyamukutte ku video ng'agamba nti Phantom ali homeless era nga ka video kano kalaga Phantom nga ali mu motoka ye yakolera mu Uber era nga mwanatu bwolo bwafuuka obuliri bwe gafuuka amaka ge. Byebuno ku bintu omukulu Kapale yavaayo nakola interview ku YouTube channel emu n'agamba nti nno eri America ng'eyena yennyini naye ndowooza kati bannayuganda batandise okubeera nga bakikola ki nga bakikikasa. Yes, kubanga mulimu abantu abamu ali successful e Bulaaya eyo oba mu America eyo ate nga abamu tebalinga embeera olaba ddala ng'ekyagaanye. So mwanatu byemu ndowooza emu ku ebyo omukulu Phantom 256 begenda kumaaso n'okubanga akola kinga ayitamu. Okufereko video eno osobola okubeera ng'ogiraba ate tubeere nga tweyongerayo. Gwe badde ndi wano ntambula nva kugula chapati wano mu Wotamu naye ndabye Phantom njagala mubuuza ebibuuzo byange bitono nnyo. Ndaba Phantom eno si emotoka y'olowooza laba. Gwe eno fie Phantom Kichati Phantom okola ki wano soko mbuli anti munnaye mbadde ngenda ku mulamu wano nebakemo kubanga amaka gange ganongera kugalaba wano. Wali ogera bituufu ate kati wano kikyamu kikyenkoze ndi mu motoka yange sirina nsobi era wonsanze se mukama wange muganda nali manyye ekituufu nti totusula mu motoka ngisuliramu ddala ate buzibu kyola abazungu bazisulamu ne mu winter ng'oli muno erimu ese erimu hiito erimu buli kimu. Phantom gwe naye simanyi nti no Phantom mwana byayogera bituufu kubanga olwaleero muguddeko soka wetegereze kati ali wana parking ali mu free parking naw sajjono gwe nekiri kitya sina buzibu sina tabu mbera wano nensirika sina buzibu sina kwetambala wetaaga sente tewetaaga sente setaaga sente ndi okay wenkwa dola zange 2 tezikukolera bozimpa njazigaba naye lwaki sijja ojja kuzimpa ezo nzigabe nange nga bozimpadde nange nja kubaako gwenziwa naye mwana nze Phantom mbandowooza okusula mu motoka tekikukola bulungi oba onoonyawo okusula wano wamala n'emmotoka nnyumba nyina ennyumba yange ate lwaki nnoonyawo okusula saagala kalubiriza abantu. Phantom katukunoonyeze akapartment aka life at least n'abali mu apartment nabo bakaba kambeere mu motoka yange tewali angamba mbu ate lwaki osuse mu motoka saagala kusasula rent kambeere wano mu motoka basement saagala basement nato mwana onyirira omuntu omuloga abanyirira gwe olaba ndi muloge onyirira ebintu mbikola mbyagala siriiko ddogo nze neekolera choice kati ddogo era bukimu tuneekwasanga ddogo bukimu tuneekwasanga ddogo. Phantom otuvumya abantu online batuvuma lwakuba nti no osula mu motoka abantu ababavuma abo tamanyi birungi biri mu America abatuvumira Uganda mbu America yalema America nze tennemangako America what you ask for America is what America provides you. This is what I'm asking America and this is what America is providing me. Phantom ngenda muwayo chapati badde nva wali mu karibu okugula chapati zange naye Phantom yakuwayo chapati nze sina kyakulya kyenkuba ne $2 zogambye zimpe nange njazidde mu kyaito gane chapati zino zompadde mulimu chapati ngenda kuwamu chapati emu naye nkuwadde zino $3 zirina 3 katwale zino $3 chapati nzireko kasita opadde sente katwale sente tuyiga okuyamba abantu olwaleero nyambye Phantom asikuyambye Phantom sikuyambye ampadde zino $2 era nga bwazimpadde zimusintino kasanvu ngenda ziteeka ku account ate nange zigende mu charity yange ku bantu benyamba ku online. Phantom kankuleke kubanga nina ebirala ebyogobako naye bannange kanze Phantom ongwiridde bugwirizi mbadde sinabagenda mu kinaabiro okunaaba mbadde sinabakusenya kukola kintu kyonna mugwa bugumwe temukuba masimu ongwiridde bugwirizi bwo kati Phantom kati nkusanze wano mu parking nange parking nze njagala genda mu kalibu nakavagula chapati olala onkubiranga simu nemala okunaaba nenetege kusanze ennyumba yonna erina nkyafu sigitegese Phantom wano tebakugobaawo nga bangoba bati ate wadde balubwe natwalaganya abapoliisi
Neto oli mwangu Phantom kankwerekereze. Amina tata. Naoza ozikiza aka posting. Ate ate nyina obuzibu ndi public nuisance already. Kale bye weraba. Kale mtona. Sina buzibu sina tabu. Mbera ono nensirika sina buzibu sina kwentambala. Wetaga sente tuwetaga sente. Asetaga sente ndi okay. Wenkwa dola zange 2 tezikukolera. Bozi panja zigaba naye lwaki sinja ojja kuzimpa ezo nzigabe nange nga bozi mpadde njange nange nja kubako gwenziwa. Ne mwana ze Phantom mbandowoza okufula mu motoka tekikukola bulungi oba onoonya okusula. Wana wamala ne motoka nyumba nyine nyumba yange ate lwaki nnoonya okusula sagala kalubiriza abantu. Phantom katukunoonyeza aka apartment aka life at least. Nabali mu apartment nabo bakambere mu motoka yange tewali ngamba mbu ate lwaki osema mu motoka. Sagala kusasula rent kambere wano mu motoka. Basement. Sagala basement. Lwaki? Emotoka emala nyina mo ne TV togiraba? TV? Ate oyagala kulaga TV yange njikulage. Oyina ne TV Phantom. Ndaba ne TV kakati gonjaga zaki. Beba njagala okufuka? Phantom. Edagala lya manya akasenya kakano. Ngansenya kike sina. Ekisanyirizo kiki? Tachefumbiro liliwa. Mba kulya mu hotel sanitizer ino naye ate nyinamo ne kuuka bwe manja gadde okufumba nfumba. Tulage kuuka Phantom fuluma moto kwa tulage. Abasaba balabenyo fumbiro lyanga abantu bajja kundoga enfumbiro sijja kuliraga abantu. Nenga nkulaze ekisanyirizo kiki no nyina. Edagala lya manyo liri no nyina. Pagundi sina kye sina muno muntu waite sirina. Phantom, is this real? It is real. Phantom, oba bakuloga. Wangi? Bakuloga. Yego baloga afanana nganze. Ngato mwana onyirira. Muntu omuloga abanyirira golaba ndi muloge. Onyirira. Ebintu mbikola mbyagala siri ko dogo. Kale tukyali fenna olwo video ndala kinengedde omukulu Phantom Fangon Boss aliwo mu Fangon yavaayo simanyi nakuba yali ategeeza nti nno Fangon agenda kuba nga ajawira ajibakere Alien Skin nina ka video kendabye nga ali mu kunyumya mwana mukuwayamu ne pastor bano pastor batera okuwulira enjiri ku nguudo naye n'ekibuuzo kyamubuuzizza ekisinza okunyumira mbuuzizza tinaye waye gwe okola ddi kubanga abasajja ogera n'obala ku makyana nga waali n'oyitawo kawungeezi ng'era waali n'ebibuuzo katono ye mu mirimu gy'akola gyegiriwa era akola ssaawa mmeka kamusinako ka video kano olabe Alien Skin ng'abuuza pastor ate tube nga toyongerayo. Bible yogera bwe agamba ogamba nkola kulwa Katonda kubanga ndi muwole yeyo taata kuwekisa Mukama ndabira kuwekisa Mukama ndabira kati muba makulu balata ina kisa baba yanjeze nga ina kisa sikusobola tigeza che baitogana aba mwache abaka bata bagenze kugana aba tebasobola nata abana bakubira njiri abana abo tetigo kama akunjagalira olwo na mulonzi nedda nange neddini yange empya kale omuvideo ndala waliwo kavideo kenda Hajati Namyalo ng'asekerera abamuvuma ku mitimbagano eyo era n'abagamba mmwe sibalinaako buzibu gye mukoma okunvuma ate nze gye nkoma okufuna ebirungi manyi Hajati Namyalo no y'omubambi ku bantu abali mu NRM bambi abantu basinga okubeera nga oba oliawo bakola ki balumbagana ddala ku mitimbagano ate nga ye oba oli emitimbagano tagikozesa nnyo kiri awo olw'ensonga nti abeera bize mu mirimu gya gavumenti naye avuddeyo n'abagamba n'abasekerera naga obama muvuma muvume naye gye mukoma okola ki gye mukoma okumuvuma ye gyakoma okubeera nga akola ki nga yeeyagala ng'afuna ebirungi akutirako ka video kano aka Hajati Namyalo ate tweyongereyo abanvuma ku mikutu nga bankola biki wallahi mba ngenda kufuna ekintu eky'amaanyi kubanga nzijukira we bannwana ennyo ku vote protection ne bankuba east west north south Namyalo yagwa Namyalo bamusula president yamusula yamusangako biki Namyalo dada mba ndi awo his excellence nga nkubira esimu Namyalo you know this is your mandate go ahead wa vote protection abala bagenda kujja bakusupporting nekikola olala waliwo ekintu awo kyetaliko nga bankuba east west north south kumikutu aba bloggers kale abo toyongereyo waliwo omukyala ono wa NRM oza bamukaza kalinyira ya mama Janet mba
zisobezza bulungi. Afuddeyo n'ategeeza nti no akooye okulinda emmotoka eyamusuubizibwa Vice President Jessica Alupo, era n'agamba nti nno bali mu kampeyini ng'atambuza bigere naye waliwo kampeyini emu gye baliko omukyalo omwami n'amusuubiza emmotoka. Omukyalo n'agamba nti nno buli watuuka okulaba Vice President omukyala Jessica Alupo amugamba nti first wait, era omukyala agamba nti first wait afuse first wait awulira ng'akooye ebya first wait. Kale otutereko video ye okuba ate nga tweyongerayo. Bannanga Abannayuganda mwandaba nga ntambula mu kampeyini eno. Natambula mu kampeyini eno. Jessica Alupo n'ansiima n'agamba mpadde emmotoka. Vice President. Yes. Yampa emmotoka ng'ensi eraba misana ttuku. Nange naliwo. Abantu bonna baagiraba nampa emmotoka ne mugamba nti kakati ngenda gifuna ddi, n'agamba genda onoonye oleete ebipapula. Abaana n'omwana ne mugamba n'anoonye ebipapula ne tubireeta ne tubimuwa. Naye bwe twakomye wano nga tumaze kampeyini ne ngendayo ng'aŋŋamba namusooka kumulaba Kololo n'aŋŋamba you wait. Buli lwe mulaba aŋŋamba you wait. Namulaba e Kabaale n'aŋŋamba you wait. Bannange you wait atuuse abadde you wait. Owulidde bannange ne Katikkiro Peter Mayiga namulabye ng'ayogera yagambye abakulembeze abalungi tebalimba. Jessica Alupo maama kulayo akamotoka wadde akatonotono bwe kati omale gajjawo ebbanja eryo naye bambi ekitiibwa bane ku kitiibwa abantu mukubo bagamba bati abantu bangamba bakuwa emmotoka ate mwaŋŋamba ne muŋŋamba nti mugenda kuntuusizaamu ne mumbuuza oyagala mmotoka ki ne mbagamba njagala Prado ne muwandiika ne mugamba kyemugenzeeko naye bannange paka kati okulayiza Museveni ng'era nze sirina mmotoka. Kale ate mu video endala gye ndebe ku social media okwo Tamale Mirundi Junior avuddeyo bambi ne yeebaza CDF General Muhoozi n'amwebaza omutima omulungi gw'alina olw'okusiima taata we omugenzi Tamale Mirundi Senior. Yes, era n'agamba nti nno kino ekikoze okusiimibwa kuno kwabaddewo olw'ensonga nti Tamale Mirundi Senior y'omu ku bantu abasooka ddala okubeerawo omukuwagira ekibiina kino ekya PLU. Kakutadeko video ya Tamale Junior ate tubeere nga tweyongerayo. Ndya nnyo okwebaza mukama wange omwagalo w'abangi mukama waffe General Muhoozi Kanyerugaba CDF First Son olw'okujjukira taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior n'amuwa ennamba 042 ng'omu ku batandisi era abaagala ennyo PLU ate era abazira b'eggwanga. Kituufu taata wange yagala nnyo General Muhoozi era y'omu ku batandika PLU oba Patriotic League of Uganda. So nga famire kituwadde essanyu era tuli basanyufu nti bamujjukidde naye ne bamuteekamu. Omuntu ayinza okugamba nti kitono naye abakola ebirungi basaana ne bajjukirwa. Abaganda bagamba nti etasiima ebulwa ki agiwa. Ekyaddala emirimu emirungi taata wange gye yakola eri eggwanga lino kituwadde essanyu today era nebaza nnyo abakulembeze mu PLU Kabanda, Frank Gashumba, Chairman Toyota ne mukama waffe General Muhoozi. Mukama bawa omukisa Katonda abeere nammwe. Kale bwetweyongerayo mu video endala KCCA ennaku zino yandibanga mwanatu ebintu bateekola eteeka mu nkola tekyali mu biri byakwasa byakola kibyakwogera bwogezi eyogera ate nga bweteeka ne mu nkola. Yebuvuddeko wiiki eri ewedde Executive Director wa KCCA yavaayo n'ategeeza nti takyagala kulaba abantu abalwadde nga bateekebwa ku nguudo kubanga basaba kubanga basabiriza, era n'agamba nti bonna ayagala kubeera nga abalaba nga bali mu ddwaliro oba oliawo eyo obuyambi gye bijja okuba nga batuukako. Kaliwo ka video kendabye nga waliwo omulwadde omu ng'ali mu kagaali k'abalema nga KCCA emugamba nti toteekeddwa okubeera ng'obeera ku nguudo twabagobako. Ekitegeera olina okubeera nga muli mu ddwaliro eyo gye mujja okubeera nga mukola kinga mufuna obuyambi. Kankutereko video eno
naawe osobola okuba nga amatu oteeka endowooza yo mu comment section aye tubeere nga tweyongerayo. Nabagambye okubeera ku nguudo kya bulabe. Olwedde oli mulwadde. You don't know Luganda. So now being on the road to beg, you might be getting money, but it's also a risk. Okay? We don't want any more seeing you along the road. If you are sick, you go to hospital. If you want to get any other support, go either to the offices of gender, look for do a small business, but we don't want you to use now, for example, the baby to get money. And there's a very many risks that are along the road. You get accidents. Okay? So leave the roads. We don't want beggars on the road. And the next round you get, we are going to see ambulances getting you by force and taking you to be arrested. You want to do that? So can you please leave? I told you already, leave. Okay? Yes. This child needs to be at home, not to beg. You go. Don't want beggars along the road. I don't want to see you on the roads again. Kale bwe tweyongerayo mu kitundu ky'Embale waliwo abawagizi ba Arsenal abalabiddwako nga bajaguza badde mbu bajaguza naye nga baba bakedde okujaguza kubanga empiira gikyali ebula empiira nga 32 baba bakedde okujaguza ge mazima babadde nno bangi abawagizi ba Arsenal bangi mu ggwanga Uganda. Naye kale kankweka video tweyongereyo sina bingi nnyo byakwogera ku Arsenal kubanga yo etukuuya buli season tetulina kyaggikolera. Kale bwe tweyongerayo omukyala omuyimbi Spicy omujamaica Shoye Bambi yabaddeyo olunaku olw'eggulo nga ennaku z'omwezi 9 yajjuza abantu bangi bambi bazze yamulaga omukwano yamulaga okwagala nga nabo okweyabalaze gazze mu ggwanga Uganda. Vidiyo ezimu zabadde zeesitta zamunasinga obutazibateerako waneeno kubanga amu emibiri gibadde wabweru nnyo ate oba oli ezimu ku vidiyo zino YouTube eyinza obutazikkiriza. Naye kakutereko vidiyo neeri kiriya yosobola okubeera nga tulaba wamu n'abaana bo abantu abagenze mu kivuutu ky'omukyalo ono nga bangi ddala. Katumaliriza waliwo video gyendabye ey'omukulu Ssekajja ne mukyala we Chosen Becky bayaniriza ezzadde bazadde Mukama Katonda badde omwana mu wa buwala era nga bamwaniriza naye amasanyu ge balina bagamba okuzaala kujagaana. Kankutereko video zino ziri 2 ate nawe obeerabireko mwana tunga polisa essajja lye balina eri omwana waabwe gwe bafunye.
tujja kuba tuddingana omundi omulala mukama katonda abeerenga akunkumira. Happy Media Uganda tugatinasanyuka nga oyiga. Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga.